Haleluya Luganda. Amen. Mulokole. Anange muri mutya. Mukama wape yebazibwe. Amen. Bampita omusumba Maxi. Abo Luganda munzikirize mbabuzeeko bambi. Mwakiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Tuli balokole. Mukama wafe yebazibwe. Amen. Nze nagenda nenfuna ebizibu bingi. Ngenze nenfuna obulwadde nange kenyini nga nina byenkola nga si birungi. Nga ndi mwenzi, nga ndi mubbi, nga nkola ebintu bibi nnyo ebya Sitaani byokka. Omanyi ekigambo kya Katonda kigamba mulina okukkiriza Katonda. Katonda mulina omukkiriza kubanga Katonda yasumulula era yasiba. Mukama yatuwa omukisa. Buli kimu kye tufuna Katonda, omuka gwe tusa Katonda. Kati Katonda oyo lwaki mbasimukolera? Kituufu. Okola omulimu mulungi nnyo era nze ngwagadde. Omanyi bise mu bizibu ebingi. Ensi enkubye baganda bange, ensi enkubye. Naye natuula ningamba ekimala kimala. Nensalawo tambuze engiri ya Katonda. Kuba nalaba nga Katonda yeyeka ansobozesa buli kimu. Era eri ku bbaala lya mwanyoko navaayo kuba nagenda okulaba ng'ebidyeri sibisobola. Abakasitoma bajja bakwatirira obuwala ndaba. Ekyo si kikemo kyennyini. Omwenge banywa batamiira beeyambula. Nengamba nensalawo nenvaayo sikyaliyo kati ntambula nga mbuulira enjiri ya Katonda. Kakati nze nsabira ku wali emabega wa KIRIBEDDA hospital. Chachi yange weri. Musumba wange bamuyita Kawoya. Naffe tusabira ku KIRIBEDDA redeemed. Pastor wa mwe Jimmy. Mumanyi lwakuba nze sisabire yate. Abeno. Mzee Joli. Kata msokula. Kale mzee. Tuyingire. Mzee. Nze kubuza katini. Kankubulizeeko wano. Kakuleta. Nobona n'obutebe. Mzee sigenda kutuula gwa batuula kantuule wano. Sigenda kutuula. Iradde taata. Mugamba mti eno mujebaleko. Nawe jebali. Kale mzee. Anti lwe nasemba okujja wano nasangawo mukyala Ekone. Nkijo musaasirako naye gwe saakusanga. Nsaaliwo munnange. Bane nga mwalaba n'ebizibu. Munnange twalaba nabyo. Naye ng'owulira kyakukwatako ku mutima ddala walumwa. Nalumwa munnange. Tebyajja bulungi. Naye ate era togaana Mukama kyageze. Olumu aba n'ensonga ze. Waliwo kyolaba nga kijja kufuukira ekinkekenke muzeeyi yatuwonyeza ddala. Lwaki Maria yogera bw'otyo? Tokimanyi nti oli gwe babba yali mukandawo? Mwezera nalimu okubuusabuusa mpozi gwe wali okukkiriza naye nze omutima gwagaana. Ate yandibadde waani? Tasobola. Munne nali nzikiriza. Ate nandikambye nti ye aliwo omukyala waali. Taliiwo nange nsanze wakkale bwe watyo nenzigulawo nenyingira. Nga taliiwo? Nga taliimu. Byebyo muzeeyi bulijjo byenkulabula. Wagenda kuwasa gitali myaka gy'oli kumbakiza z'omu kibuga. Kati oyo omukazi asobola kutuula wano n'afumba ng'ateredde ntende bw'ati. Kati ali mu basajja be balala gye yagenza okupaalira. Bwe naawe akuliko kiguumaaza. Bagambye nti oyo omwala asobola okubeera wano eno mbu yakufumbirwa ebyaddala. Alina okuba alinaeyo abasajja baabala. Kati gy'alaze gw'olowooza aliriddawo. Ali mu mikwano gye. Ajja. Mu mikwano gye? Gw'olowooza nti emikwano gye gy'alina bawala oba basajja? Yandagako ku mikwano gy'abawala. Kati bagambye nti buli ssaawa gy'abeera oyo ali mu babbaabe naawe tasukka waawe. Naye muzeeyi towulira. Onoomala kugwa ku miteeru n'ova ku bawala b'e Kampala.
oligenda n'okwekanga ebyapa byonna byonna ojja ondagene w'obitereka nze kuba saagala ezo ntooliito ojja kwekanga byonna ng'abikusomodde abawala b'ekapana be bayaaye buyaaye wanaabeerawo kwewogoma nkuba waava n'agenda mu basajja be ye baayagala nange nze manyi tali mu mikwano gye gwe ky'omanyi era kati omuwala omuto alina kuziba maaso ajja kuziba maaso abo abawala abato baba n'ebigendererwa gwe weebuuza yakwegombako ki naye mwana wange oyo mukyala tewamwagala naye wandimwagadde kubanga yankuuma bwe mwandeka mwakula ne mugenda yakulabire kati essaawa zino okuva ku makya tonnalya kantu akulabiridde ki muzeeyi walina kuwasa ba myaka gyo katali mu mikwano gyajja naye baana abawala abasiba mu makiraabu bababungeeta agenda kukuuma kitewali naawe ekyo nkyagadde okusanga omuvubuka emyaka gyo ng'abuulira enjiri akutte ne bayibuli mu kkubo bannaye abaana b'emyaka gyo nga balina amasabbe era nze nsaba nnyo Katonda anyambe ampa amaanyi ndeme okuyingira mu bikemu era nze nzikiriza kuba Yesu Kristo ye muntu yekka asobola okuntuusa gye njagala munnange ekintu ky'okola kirungi era Mukama akuwa omukisa amiina bambi kankweyo akasente olw'okubuulira enjiri ya Mukama Mukama akuwa omukisa neyanziza nnyo bambi neyanzege mwebale nnyo mwebale bambi kale ekigambo kya Katonda kirina okubuna ensi yonna buli omu n'akola ki n'amanya Katonda mulamu amiina booluganda amiina naffe era wootulabira wano tuva ku kyaki essaawa nga ndawa zigenze muva ku kyaki essaawa zino ku kyaki twavuddeyo dda ne tusooka tugendako mu saaluuni era kati tuddayo waka wamma kino kye munkoledde kyamaanyi nnyo era ngenda kubuulira engeri ya Katonda bulungi nnyo naye weebale kuweereza naye nze kyennyinza okukugamba obuweereza si bwangu era omulimu gw'okuweereza gw'otandise manya bingi ebigenda okukulumba kuba sitaani taagalira ddala laba omuntu aweereza Katonda kati ogenda tandika osanga entalo bennyini b'obuulira bakuyiseemu amaaso bakuvume balabe nga by'obagamba tebikola ki tebibagasa n'ekirala sitaani ayiganya nnyo abaweereza kati akageri k'oli omuvubuka amalala gawamba nnyo abaana abavubuka obwenzi emize mingi egigenda otandika okukulumba nekyenyinza okugamba nywerera Katonda kwananga obuweereza nabukolako omulimu gw'okola nagukolako gwekola kintu kimu weesige Katonda onywerere Katonda oweereze Mukama ajja kikuweeramu omukisa amiina bambi mwebale nnyo mwebalire ddala amiina Mukama akuwa omukisa nno munnange ekyo kyokola kirungi amiina bambi kale bambi haleluya kimanyi muddayo muli mu nyumba zammwe naye mumpulira muzeeyi towuliriza lekera okwogerera mukazi wange omukazi ankuumye mu nyumba muno nankuuma bulungi omukazi tiwamwagala bwagati muzeeyi kankuviire kumba kiyo mwe mulimanya we mulikomekkereza baba ngatusanyusa okukulaba Anti Maria, Anti Saluni. Neno otuukayo Zikola kiwano ngaziyo. Guli wano nange eno watata wange. Wano watata wo. Zago kimye ekigwa. Oli wakitawo. Bulijjo mundaba okuzunga eyo mulowooza siina gye nzaalirwa. Era teta. Je baliko. Kale nyabo. Nawe je bali. Kale sewo. Muzeeyi nano kindeeta wano mangu. Nazze wano nga toliyo. Nazze ne abakwano goyo omukyala. Nafunyayo omu. Wa mwala wa gundi chairman. Wayita peace. Nenkima mukazi wo. Musibi ali ku police. Kadukulu munda. Ziri mu police munda. Ato musibide ki? Musibide ki? Muze tomanyi tinkyatambula mu nsonga z'omwana. Fe tukola emirimu ng'abakozi ba government. Zinyonyereza paka ku ground. Peace yayogera buli kimu. EBB
ya hakuna na tumbo kabisa. Inavaa ngoye kutumbo kusema iko na tumbo, hakuna tumbo. Afande bitereze. Hakuna na mtoto kutumba kabisa tu. Oyo mukazi. Tazala ngako tabere ngako kolubuto. Chichi. Oyo mukwano gwa yogede buruchimu nti pisi ateka mu ngoye kolubuto. Nti ali olubuto nenga ngoye. Tewali olubuto. Muzeyi nakulabula. Ndowooza obiwulira. Biwulidde. Nagamba omukazi akulimba ng'owakana. Kale mazima amaziga gange ge najja ne mmalira wano. Mu butuufu nageekamula neneekamula ndabe nti waakiri ntonyezaayo ezziga. Singa nagatereka ne ngalinza muzeeyi wange ng'afudde ne ngamukaabira agawera. Muzeeyi bye bintu bulijjo byegamba otyo afande fumita emboozi. Ziteka ngoye ku olubuto zisiba nti ziri olubuto nga tazi olubuto. Yensonga yeyo yaŋŋaananga okumukwata ku lubuto ng'ateeka mu bigoye. Tozikwata ngako ziri olubuto. Mutute era ne musiba ziri munda. Olwo sente zange teyansabanga ne muwa n'agenda mu ddwaliro ng'alyandye. Zo zaali mu mmeka muzeeyi? Mitwalo 3, mitwalo 4, mitwalo 5. Ndowooza olaba bagenda kubba bakutukuze muzeeyi. Musibire ddala. Kati ate olinda kiyimu katugenda tukyewe kitunulira mu kkomera. Oba bakisiba kivundireyo kivundireyo. Kirungi okusangayo. Nze muzeeyi bulijjo bye bintu bye munnyonnyola. Muzeeyi kwata eno teeka bumu. Ku luno olina ky'okozeewo. Oyamba polisi zikuyambe. Kitegeera. Era kirungi mbasangayo at least mumbi mugende mu mulabi. Abakazi nga bayaayi. Galawo. Siba n'eri ku bufumbiro. Wamma olumu ndalabanga ebigoye olumu binene. Bibi hakuna na tumbo mara moja tu, hii hakuna kabisa. Hii navaa kuvaa ngoye kabisa, iko tumbo hakuna tumbo. Bibi ya Kampala wanajua hii, wapa najua, nafikiri wanachukua bibi, hakuna bibi, nataka kukula pesa yake. Wapa najua. Twende wewe ende kuona tu bibi yako yuko ndani tu. Kanso, ganfunye chance nenkusinkana. Ugamba otya? Maze banga nonga nkunoonya kanso. Sikutegedde gwaliwa. Nze teacher SST. Nze bampita teacher Muwonge. Ndasomesa SST P3 wano ku KIRIBEDDA primary 1. Oli musomesa wano ku KIRIBEDDA? Nimusomesa ku kyalo. Baba nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusinkana. Waliwo buzibu ki? Najjako nempitako ku office awo. Sasobola kufuna. Nebuuza kansala waffe gwe twalonda akola ddi ne bintabulamu awo na office okubenzi gale tekitegeeza nti mba sikola mba nkola naye siteeka nti tulina okuba ku office ebiseera ebimu tugenda tulabe emirimu ate jjo gitambula gitya ebbali eyo enguudo zikolebwa buki bulungi n'ogenda olambule kati ng'essaawa eno nina bengendo sisinkana balina ekibiina kye beekolamu kati tojja kulowooza nti buli kaseera mba mu office olw'olumu mbeera kugombolola nga nina ate okubakiikirira kale oba tonsanze ku office ate tokitwala bubi oli mukola mba nkola kituufu kakati n'omanyi nze ndi mwana nzaaliddwa kuno era kwenkulidde era ne bwe nagenda n'ensoma nakomawo n'ensalawo nsomese ku kitundu ku kyalo kwenzaaliddwa nsobole okuyamba abaana b'oku kitundu ekyo kirungi nnyo naye kakati nina ensonga zange zannuma edda yita mu gundi kuba nina benjala okulaba wala era ensonga bulijjo nkunoonya kati neebuuza kanso waffe gwe twalonda n'awangula akalulu kati kansala atuyambye atya kanso otuyambye otya ku kitundu kuno kyogamba sikola anti nze kyesimanyi kubaffe munnaye osiba eyo ku ssomero okomawo nkunoonya sikulaba era lumu nasangako n'omusiikale ono afande w'oku kyalo kuno afande w'oku KIRIBEDDA ne mubuuza nga nyina ensonga zange ezinnuma nansindika ewuwo naye nga noonya siraba so kati nfunye omukisa okusanga no kakati sijja gamba nti njogere nti oba kanso nkoze kino oba kino kubanga ate nze bwe nnayeyogerera kiba tekikola makulu naye manyi bw'oba oli mutuuze ku kyalo kino osobola okubuuliriza n'ogamba naye kansala Richard biki byakoze emyaka gye naakamala bitono naye byeyogerera okitegeera oba bwe nnaayogera oyinza ogoba kansala ate waana bwewaanye naye nga nina byenkoze era nga birabika weebiri omanyi ffe munnaye
tubeereeyo nga bw'omanyi byaffe abasomesa obeera ku ssomero osiiba mu kiraasi okomayo waka obeera bize okwasaganya ate ebyewaka bwe bityo kati obudde obunoonyereza ennyo okumanya oluusi nga siba nabo naye mpuli abakwogerako kitegeeza olabika oli musajja mukozi naye kati bulijjo nkunoonya nga nyina ensonga zange ezinnuma nga nze nga neebuuza ebintu nga birinnye nnyo ebintu standards of living ziri waggulu sabbuuni ali mu sente mmeka kiro ya sukaali kati egenda mu mutwalo akawunga tekakyaliikako olaba ne muwogo naye yalinnye ebbeeyi kyokyo kituufu ebintu bya bbeeyi kakati kanso oli mu gavumenti nga twebuuza nti nze nga nze neebuuza gwe nga gwe kansala waffe tosobola kututeerayo kabegeeyo mu gavumenti ne babaako engeri gye bakendeeza at least ku ngeri y'ebintu gye birinnyeemu Nanduda gwe katuni waera anyumye nze tonkuba mpizo nyumiddwa nnyo katuni wa leero mubadde mwakakima n'akasota kakati akasota nkakutta omuguwa ne kateeka mu kakima ne kagenda ne kawalula ogenda okakana nga kakayingiza mu kituli naye kapiita oli bulungi ndi bulungi nanduutu onsobera nanduutu onsobera nanduutu ombowa nnyo mbowa gwa muntu n'enveeri ndeese essanyu lyange naye era mama osigadde onyiize nze nga ndaba ebyo ebyekiralu byonnyumiza byakira abazannya byaki gwe omuntu omukulu olaba katuni w'abaana bato naye olemeddwa okumanya nti oli musajja mukulu olw'okuba oli mumpi nolowooza nti oli muto emyaka gyo tegisaana kulaba katuni nanduutu tonvuma ate toli mukopa weerabira mu bato yesi ndi mumpi naye tonvuma byakakupa kati nsaliraawo oli mukulu oli muto nanduutu tonnangira ate nanduutu njala okubuulira bino byannyiizanga kubanga nkyali muto bino simanyi okumpita kafuupi byannyiizanga bwema ndi mumpi lwaki tewafumbirwa abawanvu ntebaaliyo leeta jjaamu mu kkubo lyange nanduutu lekeraawo okuntabangulanga kati mbuulira kyogamba okyawanvuwa okyakula ne nanduutu kati okudda ku katuni n'endaba mba nkoze musango ki kyawandiikibwa wambu katuni w'abaana bato oba bantu bakulu n'ekirala olaba nanduutu nkatuni oyo w'abantu basoma abamanya oluzungu naye kati gwe ekikusumbuwa nti ntosobola mulaba lwansonga ntewasoma oluzungu ntolumanyi nenze nkapiito mbimanyi bulungi nnyo mbitegeera ate nanduutu wandibadde okolaki wandibadde ogoberera byonjagala nkubanze nze bwe mba nkulaba walinga olaba buno obuzannyo bwamme obwo bwe bwogerera ne bajja mu luzungu ne babuteera mu luganda olaba nkunyega maama nkati nange ndeka nirabire katuni wange nga bwe njagala maama ndeka naye nze olutuuka nti ndaba katuni n'ontabuka genda okole n'afuuka genda okole bulijjo gondagira okukola ate wemba sikulagidde olina obwongo obwetwala okole kati tosigadde katuni ntawedde anti kati munaye ffe si ffe tulinnyisa ate mmwe mwennyini abatunda ebintu ebyo mmwe mulinnyisa ate kanso tutya anti kaakati ate gavumenti erima muwogo oba erima matooke bintu bya gavumenti si terima bikajjo lwakuba kyenyinza okugamba ti gavumenti yateekawo enkola y'okuba nti omuntu weekolera ebbeeyi ku kintu kyo seera ky'olina ofune kyotalina okitegeera yenkola eyo naye naffe bitunyigiriza ngaera bakansala kubeera nawe gyogula sukaali nange gyenkola ki gyemmugula naye kakati kanso kati nze ndi musomesa ntunda ki kikyengenda okuseera anti kati awe kyolina okukola mwali ekoze mbwekoze mulimu nga mwe abasomesa ne mutadipendingira ku kasente ka musaala gwokka okitegeera ne mwekolamu omulimu oba 3, 5, 10 omanyi tulinawo pulogulaamu nga musobola okutandikawo omulimu omulala nemujja ne tubawo entandikwa kati mu ofiisi yange entandikwa weeri ne mutandikawo ekirala ne mubanga mujjamu akasente nga bw'olinda ne ku musaala
ekyo kirowoozo kirabika kirungi naye kati era mbadde ngaawo nga neebuuza nti kiki fe abasomesa tebatulowoozaako tuyambye abantu tukoze eki naye ng'olaba embeera etunyiga ng'abantu abalala bonna mwekolemu omulimu mufune business idea mukole proposal nze mujje mu office tujja bawa entandikwa musomese ng'ate n'eri omulimu omulala gwe mwatandikawo bwe gukuleeta akasente ojja kgenda olanga embeera ekyukamu kakati neebuuza nga ngamba omanyi ffe abasomesa tuli bantu babuvunaanyizibwa tuyambye eggwanga lino omusomesa yasomesa ow'amasannyalaze omusomesa yasomesa omusawo omusomesa yasomesa bayinginiya kati ffe abantu ab'omugaso bwe tutyo mu nsi muno nga neebuuza gavumenti esobola tukolerayo purogulaamu ne batuzimbirawo oba ne batukolerawo ku maduuka ng'agogo gaabasomesa kati nga tusobola okgenda ne tujjayo ebintu ku ssente eza wansi nsiko nga price teri waggulu nnyo oba nga tusobola n'okugjayo ebintu tugeze nengenda nenziyayo ku bintu ebyewaka nensasula ng'omwezi guweddeko bw'ona ogamba nti gavumenti eteekewo edduuka eryammwe abasomesa kwe mugula ebintu awo oba oleesa embeera kitegeeza olwo n'abasawo bajja kusaba nabo babakolere ki n'abasirikale nabo bagane naffe tubakolere we tugula ogenda okulanga ekintu kiba si kyangu nga bweyo ntuufu naye okujjako kyenyinza okugamba bwe muwera 5 10 mwekolemu omulimu mufune business idea mukole proposal nze mujje mu office naye ntera okulira nga bagamba eyo nti disente bwe zityo muzifuna naye mwe muzifuna musooka ne mwefaako nga mmwe nga bw'ogambye owulira biki biwulire naye abaganda bagala lubaale w'omulamu mbetasamirirwa ate neyeetuukidde tanywa matabango kati otuuse ku nze kennyini nze nkugamba nti ebyo bigambo by'abantu kitegedde ekyo nno kirungi kubanga mbadde neebuuza abantu ngaffe ab'obuvunaanyizibwa abasomesa nga tuyambye eggwanga buli omu kubanga buli muntu ayita mu basomesa naye kuwambulidde purogulaamu eyo ekyo kijja tukola bulungi kale mwe mwekolemu omulimu kale kanziruka ensange banno banninze kale kanzi mpozi ogambye gwe tikyani nze tikya muwonge tikya wesesti kale bani kale so beera bulungi kale ojjayo ne tulaba kale ngenda kujjayo kale gwe kyoba olina okukola ndeka ndabe katuni agwe ngende nkole kati ngenda kukola tolina kyoneetaaza kyenkwetaaza nkiyina genda okwate sente ogende mu katale ogule emmere tewali manda tewali kitunda kimu kazibeere enva genda ogule oleete tufumbe kati abo mba sigenda kukola abo mba sigenda kukola anti kati olaba nanduutu bwe nnaagenda mu katale nja kugenda nga mbuuza ku bantu mbawuubirako onoogenda okukakana ng'obudde bugenze kati abo okukola kankulekere era minzaani kangikulekere nze ŋŋende nkole ki ngula ebintu naye nekirala nanduutu oŋŋamba okugenda okugula ebintu egyo mirimu gyammwe abakazi kati nze ogambe nze kapito biki bye ŋŋenda okugula nyinza n'okutuuka eyo ogula ebintu ebimu nembyerabira maama so kyandibadde kirungi gwe n'ogenda n'obigula gwabitegera gwe mukazi egyo mirimu gyammwe sigenda kugula bintu nanduutu kakati togenda kugula bintu ogenda sigala wano osigale ng'okola omanye ebyenviiri ondeke mu saluni nkuleke mu saluni nze ngende mbigule awo nedda kati kwate kuba ogenda mu katale ogula ebintu kati nanduutu nkulabula nyinza okulwayo kubanga nze kapito ndi muntu w'abantu bwe nantuuka eyo nja kubuuza ku bantu ngende nga mbabuubirako ate bwe naatuuka mu katale bannange gujja kujabagira kubanga buli muntu anandaba kajja kugamba kapito waffe wuuyo owa mizaani muzukulu wa jjajja mangalita kapito kafuba ka batule wanga butendogo amuwalana yaafa amuloga agwa ddalu kapito ajja kuba ayingiddewo kaakati nja kulwayo era ontuma weegendereza ngenda kulwayo gwomanyi nze kasita olwayo ngenda kwegulira ebyokulya nze ndye gwe byonooleeta binaaliibwa ekyeggulo ndaba gwe enjala gwesinga okuluma gwomanyi ngenda kulwayo ekikole lumu yanguwayo ogenda oleeta ati kwata mizaani ogi naye mizaani yange oyinza ogitereka obubi nkumanyi olina ekibamu oyinza ogitereka abantu newabaawo agirinnya neyatika kanjeterekere olwo ndyoke ŋŋende
yangaye abaana bazanye katuni wa leero